Omwaka gwa 2022 nga guggwako ntegeeza mwezi gwa Desemba ennaku z'omwezi nga 17. Amyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP Alex Waiswa Mufumbiro yasalawo okubeera nga akubagana embaga wamu ne mwana munne Edith, era nga bano baali bakufuuka kimu oluvannyuma lw'akabanga nga bali wamu, era basalawo ensonga okuzifuula official, ekintu ekyali kiraga endagaano y'omukwano enyweredde ddala ddala wakati wa bano ababiri, era nti wamma ddala okufa kwe kwali okw'okubaawula, era nga bye bimu ku biragaano bano bye baakuba wali ku wolotaali. Omukwano gwayongera okuba nga gutojjera, wabula wakati awo walumba ono engeri gy'ali omubbi yayongera okuba nga asitula ekirwadde ekya kansa mu bulamu bw'omukyala Edith Mufumbiro. Bakira wakati ng'omukyala ono alwana n'okuttunka n'ekirwadde ekya kookolo oba muyite kansa, ate raba omwami we Alex Waiswa Mufumbiro abasajja bwe bamukwata ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa mu bintu ebyali birabika ng'ebyokusaaga nti just akwatiddwamu kodda lunaku lumu nnaku bbiri, era nga n'emisango egyali gimuteereddwako buli omu we yagiwulira gyali misango egyali gisobola okubanga Alex Waiswa Mufumbiro aweebwa bail oba okuteebwa ku kakalu ka kooti oba poliisi. Mwana mulenzi buli we yaleetebwanga yasigalanga addizibwayo. Ate nno tekyakoma okwo, muzimu ku nsonga Alex Waiswa Mufumbiro ze yawa kooti mwe mwalina okugisaba afazaali emukkirize agende ewaka asobole okubeera nga ajjanjaba mukyala we eyali omulwadde, bakira nga ava ewaka najja yeeripootinga eri kooti naye nga asobola okutaakiriza obulamu bwa mukyala we. Okusaba kwa Alex Waiswa Mufumbiro nsobola okutegeeza nti kwonna tekwayitamu, era nga kwakoonanga ku kisenge buli lwe yasabanga omulamuzi afazaali akole bw'atyo baamuzanga buzza kwa limanda. Mukwano gwange, okutya kwonna Alex Waiswa Mufumbiro kwabadde nakwo mu kusaba kwabadde ng'akola kulabika ng'okutya kuno kumutomedde, era we tutuukidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 Apuli, enkya y'olunaku olwaleero nga mukira ekikeeseza olunaku lwaleero, mukazi wa Alex Waiswa Mufumbiro assizza omukka ogw'enkomerero, avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omukulu akulembera ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro kyavaamu Bobi Wine, era nga bano ba mukwano nnyo ne Alex Waiswa Mufumbiro, nga n'ebyobufuzi osose n'ebiteeka ebbali. Akakasiza okufa kwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro mu kiwandiiko kyawandiise agambye nti fellow Ugandans, it is with a heavy heart that I announce the passing of our dear sister and comrade Edith Katende Mufumbiro, the wife of our deputy spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro. Edith passed on after 3 a.m. today following a hard-fought battle with cancer. At the time of her passing, her dear husband Waiswa remains detained at Luzira Upper Prison for no crime whatsoever. His only crime is speaking out against injustice and misrule. The criminal regime placed on him and others the sham charge of unlawful drilling, which apparently took place on 12th February 2025 at our party headquarters. In fact, on that day, Waiswa never stepped there as he was at Mulago Cancer Institute with the wife, the judiciary. Fully aware of these facts, has chosen to conspire in this persecution. Waiswa, alongside other comrades, has applied for bail severally.
he has variously made an impassioned plea to the court to be released on bail so that he takes care of his sick wife, but it has been denied. The injustice. Mu kiwandiiko ekiwandiikiddwa Bobi Wine ng'annyonnyola n'agamba nti nno mu buzito obw'amaanyi n'obulumi alanga okufa kwa mukyala oba muganda we ate nga mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro, Edith Katende Mufumbiro. Bobi Wine agamba nti omukyala ono afudde ekiro ekikeesiza olunaku lwaleero ku ssaawa 9 era ng'abadde mu lutalo olw'okulwanyisa nawokeera w'ekirwadde kikansa. Agamba nti waafiiridde nga Alex Waiswa Mufumbiro ne gye buli eno akyatemeza mabega wa mitayimbwa nga tewali musango gw'alina. Bobi Wine agamba nti omusango gwa Alex Waiswa Mufumbiro guli gumu gwa kwogera n'okuwakanya obutali bwenkanya wamu n'enfuga embi. Agamba nti gavumenti eno yateeka ku Alex Waiswa Mufumbiro emisango egy'obutaliimu omuli omusango gw'okukola dduyiro ow'ekinnamagye, kyokka nga n'olunaku olwo lwe bamugamba nti Alex Waiswa Mufumbiro yakola dduyiro ow'ekinnamagye, amazima ga Katonda mu ggulu amatuufu, Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwo yali Mulago ku Mulago Cancer Institute oba we bajjanjabira aba kansa, era nga yaliyo ne mukyala we. Bobi Wine agamba newankubadde nga Alex Waiswa Mufumbiro akoze buli kisoboka n'asaba beyiro enfunda eziwera, kooti eganye ng'okubanga eta Alex Waiswa Mufumbiro afazaali agenda ajjanjabe ku mukyala. Wakati nga Bobi Wine amaze okutuwa obubaka obwo, ne bannakibiina abalala bavuddeyo nabo ne bateeka eddoboozi ku kufa kwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro. David Lewis Rubongoya, ssaabawandiisi w'ekibiina ki The National Unity Platform, naye ataddeyo obubaka on the same. Agamba, the passing of our sister Edith Katende Mufumbiro hits differently. With all that our brother Alex Waiswa Mufumbiro has had to endure, how sad that those who wield power in Uganda never give a damn about the amount of pain they have caused to so many people. No words can describe this level of injustice. David Lewis Rubongoya ng'agamba nti okufa kwa mwannyina Edith Katende Mufumbiro ate ng'ono mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro amazima kulumya nnyo. N'agamba nti ku byonna Alex Waiswa Mufumbiro by'abadde alina okuba ng'ayitamu, ate kinakuwaza okubeera nga n'omukyala mwagendedde. N'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala eri abo abali mu buyinza abatayinaamu mutima yadde wadde okubeera nga bafaayo n'okutunuulira obulumi bwe batuusiza ku bantu. David Lewis Rubongoya n'agamba nti tewali bigambo bisobola kuba nga binnyonnyola ekika ky'obutali bwenkanya obw'ekikula ekyefaananyirizaako bwe kiti. Mukadde ke kamu abamu ku banna NUP abalala bendabye bongera okubanga bawa obubaka obunyolwa omubadde ne Dr. Nalukwago Judith, omumanyi bulungi omukyalo oyo ate eryantaba mu na NUP. Agamba, it is sad to learn that the wife of our deputy spokesperson of NUP Waiswa Mufumbiro had passed on. Rest in peace. Unfortunately, the husband may not attend the last respects because he is in jail over political persecution. Families keep being torn apart by this regime and we keep looking away. Dr. Nalukwago agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala okumanya kufa kwa mukyala wa amyuka omwogezi w'ekibiina kyaffe Alex Waiswa Mufumbiro. Agamba nti awummule mirembe, wabula ekisinga okubeera nga kinakuwaza naddala mu kaseera nga kano
kyekyo kubeera nti Alex Waiswa Mufumbiro tagenda kubanga afuna na mukisa gusobola kubanga abeerawo okuziika ku mwagalwa we mukyala we yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Era onaagamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala nti famire zikyagenda mu maaso n'okubanga ziyuzibwamu n'omugigi guno oba regimu eno, wabula nga ffe tusigala twetunuulira tubyeyitira kutwe n'okubanga tutunula bbali naddala mu kaseera ng'ako. Awo mukyalo omulala gwendabye Happy Powers ono ng'akola kusanyuka TV mumujjukira okuva ali ku BBS Telefina. Oluwulidde amawulire gano yalaze bulazi nti ate kino kimukubye wala okubeera nga kimumenya omutima. She is saying that, my goodness, is this really happening? Omu ku bantu ababadde mikwano gya mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro abasinze okubanga beewunyisa naddala mu kaseera nga kano ye mukulu Bajjo. Mumanyi Bajjo events clear process. Agambe nti kitaawe yafa n'awulira ennaku wabula Edith amulumye nnyo n'okusinga abazadde be. Agamba tamanyi lwaki abantu abalungi bagenda. Bajja agamba nti awulira obulumi munda mu ye era babadde nga beekubiranga ne beewanga amagezi era nti ono abadde mukyala mugumu nnyo era omukyala ow'amaanyi ennyo. Bajja agamba nti ne mu kufiirwa oba mu kuziika tagenda kugendayo, tasobola kukikkiriza kulaba nga Edith bamuziika. Era agamba nti Mukama Katonda lwaki mu kaseera nga kano. Mukadde ke kamundabyeko omukulu leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya government okuva wali mu kibiina ki NUP Joel Ssenyonyi naye ng'awa obubaka obw'ennaku ennyo nnyini ddala. Ojja kujjukira mukyala wa Joel Ssenyonyi abadde akwatagana nnyo ne bakyala b'abannakibiina ki NUP. Joel Ssenyonyi awandiise n'agamba the passing of Edith Katende Mufumbiro this morning is so painful, especially because of the circumstances that surround it. By the time her husband Alex Waiswa Mufumbiro was arrested last year on trumped-up charges, she was on treatment for cancer. Her situation kept deteriorating and the pressure of her husband's detention didn't make things any better. It is sad that Edith is no more and that Waiswa continues to be jailed for political reasons. Words fail us. Oh God. Joel Ssenyonyi agamba nti okufa kwa Edith Katende Mufumbiro kwa bulumi nnyo nnyini ddala naddala mu kaseera nga kano. Agamba nti ekiseera we bakwatira Alex Waiswa Mufumbiro omwaka oguwedde, mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro yali ku bujjanjabi bwa kansa, wabula ate embeera ye yayongera okunafuwa n'okubeerera ddala embi olwa pressure gye yafuna eyabbaawo okubeera nti yali asibiddwa. Kati okusibwa kwa Alex Waiswa Mufumbiro ate kwayongera okubanga kwonoona embeera ya Edith Katende Mufumbiro mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro. Ebintu ne byongera kubeera nga bibijja ne ssekubijja yenna. Era nga bangi abatunuulira ensonga bagamba nti kino kyandibanga kyongedde okwanguya okufa kwa Edith n'okubeera nti mukazi wattu agezezangako nnyo n'okujja mu kooti naye nga byonna buteerere. Wakati nga amawulire ag'ennaku ge gakyali ku mitwe n'emimwa gy'abantu, abantu abalala 11 olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 7 April omwaka 2026 be baakakasiddwa okubeera nti baafiiriddewo oba baafudde mu kabenje akagudde ku Masaka highway. Bintu byabadde bizibu nnyo. In fact bino byabadde mu kiro ekikeesa olunaku olw'ejjo. Waliwo akakoona aka Masaka Mbarara highway mu Lwengo district bakayita Kalegero mu koona awo, era ng'emmotoka bus
UAL 492H yatomereganye n'emmotoka ya tata lore ekika kya lore tata UBH 013Q. Abafunye ebisago bo baddusiddwa mu ddwaliro ly'erya Ntonde okubanga bafuna obujjanjabi. Banange nakuzina abantu balina engeri gye bafa ate nga bafa kumukumu mu bungi ddala. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso ku byonna ebyabaddewo mu kabenje kano. Naye nga n'abafunye ebisago abamu embeera mwe bali muganda wange si birungi. Over 11 people killed in the fatal Masaka highway crash yesterday. So sad. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Erinnya eryange yenze abaseddi omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abaseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.